abantu b'Ekagoma mwenna abantu b'Ebusoga mwenna Omukama mulungi ekiseera kyona nzikirire mbalamuseeko mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nena basaba people power NUP and everywhere people power our power Yagala basaba abaganda bange n'abali wano asindika muno lindako kumusindika ayogeza muno lindako okumwogeza ninze baganda bange olaba omuntu ayogera ng'oli naye omanyi wetayagala owulira emesegi ngenda bawa okumala ebbanga ddene gavumenti ebadde tulemesa okwogera nammwe olwaleero tulina chance nsaba abasecurity abali wano n'abakamera musemereko emabega nsobole okubeera nga njogera aye ne bali nendaba be nga bali kumbona abeeruyo byo muli kumbona abeenoma muli kumpulira abemberi muliyo muli kumbona muli kumpulira twambasaba mwena musirikireko mala obubaka bwendese aye olwaleero lwambedde obubaka obukolowo olunaku lwaleero basebo ne bannyabo twagala okutongoza manifesto yaffe naye manyi nti mwena abali wano abandaba namwe abampulira naddala wano ebusoga mulina ebizibu ebiri special ebiri wano ebusoga wano ebusoga twasaze okutongoza manifesto yaffe si lwa kinyumu bannange lwe twasemba okujja wano tetwafuna chance kwogera nammwe kubanga baali batugoba na tiagas n'amasasi gavumenti ene tufuga emanyi buli omu ayagala nkyukakyuka emanyi buli omu ayagala ekisinga bamanyi titumanyiganye bamanyi nti ku mulundi guno Bobi Wine wa ghetto nga mmwe bamanyi ti Bobi Wine mwana wammwe naddala mu ab'Ebusoga mwangulika n'eriina lya Ngobi baidi bukalamu nti obuwagizi ebusoga tulina Kamaala naye tebaagala twogere nammwe kuba tebaagala tukonektinge mu bwongo so olunaku lwaleero tufunye omukisa ogw'enjawulo basebo ne bannyabo era njagala obbasaba oba oli muvubuka oba oli mukyala oba oli mwami oba okubiddwa oba oli stebe nsaba mu mpulirizo olunaku lwaleero tajja nsanyuse nnyo okulabako njagala okwebaza muganda waffe Palaso ayogedde ebigambo ebikulu ennyo okumala ebbanga ddene bakiteekawo nti omuntu alina okwogerera abantu alina kusiba mataayi nga gano alina kubeera nga yasazeeko enviiri kyoba olaba nasalako enviiri zange nesiba ne tayi musobole okumpuliriza naye tekinfula wanjawulo nkyali original Bobi Wine nnyo kubanga ayogedde ku kyokuba nti naddala abavubuka b'omulembe guno mwagala musaleyo ebiseera byammwe eby'omu maaso temwagala muntu wa myaka 80 kubasalirawo ebiseera byammwe eby'omu maaso naye abasoga abaana b'ebusoga abantu b'ebusoga abazeeyi b'ebusoga mama kakugeme ku lulwala
webale ino mama webale ebala Mama yeti alcohol. Dada mulimu bona. Dada mwitukulu wange. Ukwaboko ni kwa bamuzala. Waganda bangabe Busoga nga sinagenda na mukutongoza manifesto. Njagala mumanye di ebizibu bye Busoga waliwo ebizibu bye Busoga ebyenjawulo. Twasazeewo manifesto eno tugironchingire wano kubanga twagala abantu b'e Busoga okuwagira ko mutuwagidde enkyukakyuka wadde entwali tezinaba kujja n'okubonaabona kwembonyebonye. Njagala okubakakasa nti Katonda yabalonze mwe muba mukulembera sitwaka eno mpaka etununula ggwanga lyaffe. Saagala mwekange si mistake okuba nti manifesto eno tugironchingidde wano. Teyali nsobi nti ne people power omulimu gwaffe ogwasooka gwali gwa kujja bugiri kutwala muganda waffe mu paliamenti nowakubadde sikyamutegera ennaku zino. Sinsobi basabo ne bannyabo olunaku lwaleero eyandibadde atwaniriza wano eyandibadde MC ye mwogezi waffe gwe bayita Alex Waiso Mufumbiro ali mu komera olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero eyandibadde akulembera aba foot soldier okutuleeta wano Busoga bamuyita Bobby Giant ali mu komera olunaku lwaleero. Naye tetuwadde mu maanyi tuli wano mu linnya ly'abaana b'e Busoga n'erinnya lya Alex Waiso Mufumbiro. Tuli wano mu linnya ly'abafuusoja bonna ab'e Busoga nga tutandikira ku Bobby Giant. Tuli wano mu linnya ly'Abaganda baffe bonna be batta nga balwanyira enkyukakyuka ne Busoga. Tumanyi nti waliwo ebizibu ebinyigiriza naddala abantu b'e Busoga naddala wano mu Jinja district. Si kipya abasebo ne bannyabo nti okufaanana n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo babajjako Major Cash Crop yammwe ey'ebikajjo. Tukimanyi bulungi nnyo nti factory z'abagwira ebikajjo birima naye nga n'okubitunda tokkirizibwa. Tukimanyi nti buli kyabugagga buli kyabulimi kye babatwalako basooka ne bakibatwalako ne baba nga be baguzi bokka ate ne bakisala ebbeeyi. Ebikajjo byali ku mitwalo 25 ttani kati biri mitwalo 9 oba 10 ttani. Ebyo ebizibu tubimanyi basebo ne bannyabo era omuntu abyogerako bamweta Ngobi. Tumanyi bulungi nnyo baganda bange mwenna nti 50% ettaka ly'e Busoga eririmirwako liri mu bibali oba mu bisenyi. Naye tumanyi nti babataddeko embeera okubagoba mu bisenyi kitegeeza bagezaako bagoba ku bulimi. Tumanyi bulungi baganda bange naddala ab'e Busoga okufaananako n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo nti abavubi n'abo abawangalira ku nnyanja ennyanja bagibatwalako babagoba ku nnyanja, abaana babadima mu mazzi, abaana babatta, abaana babasiba amatoka bwe bagokya. Lwe nasembayo okujja wano e Busoga mwampa enkasi. Enkasi eyo yali amwana abasirikale bamusuula mu mazzi. Eyo enkasi buli wemba nvaayo nga nzija e Busoga ngitunuulira nenfuna ebbanja ku mutima. Naye mbasuubiza nja kukoma wano mu Busoga nga nkutte enkasi eyo ngibakwase bagambe muddeeyo ku nnyanja yammwe. Manyi bulungi nnyo okufaananako ng'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo. Wano mu Busoga nawo waliwo ebyobugagga eby'omu ttaka. Waliwo gold mungi nnyo naddala ennamayingo. Naye nga bwe mmanyi nti gold w'omu ggwanga lyonna famire emu eyamweddiza. Ebirombe kuva Kasanda paka Busia, kuva Namayingo paka yonna gy'oba ogenze. Gold bw'ataba wa Museveni, wa mutabani we, wa mukazi we oba wa muganda we, ebyo bigenda kuggwawo mu myezi 3 nga tumaze omujja mu buyinza.
manyi nti waliwo n'ebitundu ebirimu obugagga ate obusingawo ebyuma eby'omu ttaka eby'omuwendo naddala ebugweri tuli aware. Tumanyi nti bazuula ne uranium ebuyende naye mmwe ng'abasoga temukkirizibwa na kumanya bugagga buli mu ttaka lyammwe. Ekyo kigenda kukoma mu myezi 3 nga tumaze okujjako omusajja. Baganda bange mwenna manyi nti mwe naddala abato mukuze nga bababuulira past glory oba busoga okubeera ey'amaanyi naddala Jinja ewava amasanyalaze, Jinja ewali source of River Nile, Jinja eyali industrial town nga kati baginyumya bunyumya. It is not too late to bring back the glory of Jinja, the glory of Busoga, the glory of Eastern Uganda. Kati ekisembayo kyange ng'omuntu, kyange nga ki? Nammwe muyina ekyammwe ng'abantu. Mwe muyinza okuba muyina maama wammwe nga yabaluma naye nze senga wange yakola ki? Ne maama wammwe yabaluma nze senga wange yakola ki? Yagala bategeeza nti gavumenti eno egenze elonda mu buli region ey'amaanyi erimu abantu abangi erimu abantu abato egenze efuna abantu baabwe ng'ebakakanya. Eno message nagiwa we nasemba okujja wano era nziramu giwa kuba ono gwe njogerako wange senga wange ate manyi nti nammwe maama wammwe twagala omununula tumunene n'omukono gye. Njagala okusinzira wano sijja kwogera bingi naye njagala mwenna abayita right honorable Kadaga maama omugamize nkyamwagala ate mugambe oyo mukadde tamwagala era mutya. Ebyo silwaki sibikomyawo. Kakati baganda bange njagala tuwuliziganye. Olunaku lwaleero tumaze ebbanga nga tubasaba obuwagizi naye obuwagizi obwo saba okuyita badepute pulezidenti baffe bonna. Obuwagizi obwo tetubasaba just kufuuka ba pulezidenti, tubasaba kubanga tulina ebintu bye twagala okukolera Uganda era ebintu bye twagala okukolera Uganda bassebo ne bannyabo biri mu kiwandiiko kino kye tuyita manifesto. Manifesto eno twagiwa erinnya tetulibangako. Twalina ekirooto kino kuva mu ntandikwa, tulina ekirooto kino era tugenda kusigala ku kirooto kino paka nga tukituuseko. Ekirooto kino bakiyita a new Uganda now. A new Uganda. A new Uganda. A new Uganda. So, eno manifesto yaffe bassebo ne bannyabo mugenda kunzikiriza. Olunaku lwaleero nabaire nenda kukoba lusoga lonka. Aye ndiditi ne Buganda bali kumbona. Aye ne Bulaaya bali kumbona. Nenze byonna byenkoba olwaleero babenga bali bitegeera bukalamu. Lw'ensonga eyo ab'e Busoga n'ab'e Buganda mujja kunzikiriza olunaku lwaleero njogera Oluzungu. Naye ate nja kusaba muganda wange Pastor Mwanguzi ajje wano. Pastor Mwanguzi njagala osooka okwatira endebe eno, okwatira akazindalo kano. Mike check. Bakuwobo. Okay, baganda bange bampulireyo kubanga tongoza manifesto eno wadde tusinzidde wano Busoga ne bannayuganda okwetoola Uganda yonna bali mutuwuliriza, n'abagala Uganda okwetoola ensi yonna bali mutuwuliriza nga tubiddamu mu Luzungu.
Manyinti bana Uganda okwetola Uganda yonna bali mu kutulaba era batuwulira. I know that the whole country is watching us and they are listening to us. N'abantu mikwano gya Uganda okwetola ensi yonna bali mu kutuwuliriza. And the friends of Uganda across the world are listening to us. Therefore today I want to speak in English so that my message can go far and wide. N'olwekyo olwaleero ngenda kwogera mu Luzungu obubaka bwaffe butuuke eri abantu bonna. You all remember that in 2021 we were not given a chance to speak deeply to you and to speak to your hearts. Munayitukira nti mu 2020 titwasobola kwogera n'imwe mutima ku mutima. We were always harassed and chased around with bullets and tear gas. Baatubingaganyanga n'amasasi n'ebyasi n'endigo. And they were hiding that in the name of COVID. Era beekwekanga mu bulwaire bwa COVID oba corona. Now there is no COVID. Aye buti wazira COVID. So we are going to talk to you. Era tujja kwogera n'imwe. Until the regime finds another reason to stop us, we will talk to you. Paka ababa tutulugunya nga bafunye ensonga ey'okutwemereza ife twidasigalanga twogera n'imwe. Therefore, ladies and gentlemen, I want you to listen to me very carefully. Kale basebo ni banyabo nenda mumpulirize bukalamu. If you have a phone, please press record and record this message. Bw'oba olina esimu olina eriterera osobola n'okumulikodinga obubaka buno otwale obwizeeyo wakaba buwulirize. If you are in any part of Uganda in a township and you have a crowd around you, please put this message on loudspeaker. Imwe abali tubona mu butawuni obw'endawulo mwena musobola okutega abazira amasimu ga kutyereza batubonera batuwulirize. Those of you that are on Facebook or TikTok, please go live now. Mwena abali ku bibanda bya Facebook ni TikTok mwena muje live. And I don't want that to stop now. I want that to go on because that social media is going to be a very important weapon in this fight for freedom and democracy. Ate totenda kibe kya leero lwonka aye mu campaign yaife yona twenda mu kikole buli yetunatambuliranga abantu basobola okubona bye tuli kubitamu nibye tuli kwogera. Because in this campaign, ladies and gentlemen, kubanga mu kaweefube ono gwe tuliku we are going to focus on giving you a message. Tulijja kuteisira kukuba obubaka. We want to show you the real reason why you endure this dust and these long roads. Twenda abawa ensonga y'enekene lwaki mulina okugumira enfuufu n'amaadi n'etiyagaasi n'endigo. I want you to understand what you're fighting for. Nenda mutegeere lwaki mulina okulwana n'ekye muli kulwanirira. I want you to understand what we mean when we say a new Uganda. Era nenda mutegeere kye tutegeeza buli lwe twogera nti Uganda empya kabuti. In my message, in all this campaign, I want to focus on painting a clear picture to you, a picture of that Uganda that we all want to go to. Era mu bubaka bwange nga ndi mu kaweefube ono ndagezaako ino okubasiigira ekifaananyi kya Uganda bw'egyofaanana ey'empyaka gye tuli kubasuubiza. I've already requested all of you to be ambassadors of this campaign. Namalayira okubasaba mwena mwena mube babaka baife to take over this campaign. Era mutwale kaweefube ono to own this campaign. Era mutwale kaweefube ono nga bayimwe to be an agent of this campaign. Era mube babaka ba kaweefube ono and to stand in our shoes wherever we are not. Era mwemerere mu ngaito daife ne sapatu daife wetuzira. My brothers and sisters, basebo ni banyabo baganda bange ni bannaze. We are lucky because we have a good country. Muli bulungi zena ndi bulungi olw'okuba tulina eyiwanga ekalamu. A rich country. Eyiwanga erina obukombe. A country that we say can come from the deep pit that they have thrown it in. Eyiwanga lye twekakasa nti lisobola ova mu kiina y'ebibi lyayiraawo we tusobola okulyeyagaliramu. Our country is in problems. Ensi yaife eri mu bizibu. But the problems in which Uganda finds itself now are almost impossible to solve. Ebizibu bye tweyaganamu bifaanana oti tibisoboka nakutoolawo. But I can tell you we can fix those problems if we start afresh. Aye nenda abakakasa nti ebizibu ebyo bisoboka era tubiwanga singa tutandika buyaka. I know many of you have phones and there's a button called reset button. Mulina amasimu era mulimu akapensa k'osobola okuniga nga kagoba nti tandika buyaka. So dear fellow Ugandans, Bannayuganda banange, especially the young Ugandans, n'okusingira erala ba musaayi muto, we find ourselves in a situation where we have to press
the reset button and start afresh. Tweyaganana mu masanganziro bamagana nawe tulina okunikira akapensa ak'okutandika obuyaka. So I'm here to tell you today that the NUP government plans to press a reset to reset Uganda. Ndi wano okubakobera nti akapensa ak'okutandika obuyaka nupu ni people power n'abakalina. We are going to tear down, to break down the old system, and start a new system. Tulijame na amena system echikaire, tuzimbe system empya akekolera abantu bonna bonna. A system that makes sense. That system ekola amakulu. A system that will give you a country that gives you hope. Era system elijja okuwensi gye weeyagaliramu era eyo gy'oloota. I'm talking about a new Uganda, a country that the world is going to respect. A country that even our brothers and sisters in the diaspora will be moving around and tell their friends that I come from Uganda, and they will not be shy of that. Jebajja okweyagalira era nga basobola n'okunumiza bannaibwe bebali eyo nti tuvuyira Uganda era nga bayireerayibwe abazira miwuno. We know that there's a problem everywhere. Tuyidinga ebizibu biri buli bantu. You talk about the roads, you talk about the security, you talk about the justice system. Everywhere there's a mess. Buli bantu waliwo obucaafu. But my brothers and sisters, it is possible to start afresh. And this is exactly how we're going to start afresh. I know many of you love football. And we all know that in football, there's what they call the first 11. So I want to tell you, my brothers and sisters, that we have identified 11 key policy areas. The first 11, you can call it. These are the first things that we're going to deal with. And these are as follows. Number 1, we are going to restore freedom. We are going to restore constitutionalism. We are going to restore the rule of law. And we are going to restore the respect for human rights. In a new Uganda where I will be president, you will not see anybody, no matter what their rank is in the army, torturing anybody in the basement. You will not go to see that. Every Ugandan will be free. You will say something, you will express your mind, and you will not have to worry what is going to happen to you for speaking your mind. We shall have a stable and durable constitution, and we shall have constitutionalism. And we shall have constitutionalism. In Uganda today, we have a minister for justice and constitutional affairs. Mu Uganda tulina minisita mulamba avunaanyizibwa ku nfuga ey'amateeka n'obwenkanya. But about a week ago, this minister said the constitution has no place. Aye minisita onena ku ntono ennuma yakoba atiise mawango takasobola akola mu Uganda gye tulimu. He said that it is not the election that is going to determine who governs Uganda. If I was president, that minister would either have resigned or would be in prison right now. Because by being in that position and saying that, he committed treason and is liable for punishment.
We are going to have freedom. Bana tulijaba neidembe. That freedom is coming soon. Era idembe eryo liri kuita mu bwangu. We shall run a transparent and accountable citizen-centered government. Tulijja tambuza gavumenti eyesigama ku ndowooza n'ebyo abantu. The presidential term limits and the presidential age limit. Era tulijja kuyizaawo obukuliza buyise mawango obulekeza omukulembeze ku bisanda bibiri oba n'emyaka okuba wakoma mu bukulembeze bwa president. When I am president, ladies and gentlemen, President Kyagulanyi bw'anaaba afuuse president, we are going to reduce the power of the president. Tujja kendeeza obuyinza bwa president. I say we are going to reduce the power of the president. Temukiwulire ndi kukiramu, tujja kendeeza obuyinza bwa president. Because we want the president to be answerable to the law as well. Kubanga twenda president abe ng'asobola okuyiramu ebibuuzo eri abo abamulonda. The president will no longer be the one to appoint the chief justice. President atalekeraawo okuba nga n'alonda omulamuzi omukulu mu iwanga. Or other judges for that matter. Oba abalamuzi abandi boona boona. That duty shall instead be performed by independent authorities. Aye tulidde atondawo obukiiko obwetengereire obulonda omulamuzi omukulu n'abalamuzi abandi boona boona. We shall have a judicial appointments commission. Waidde abaawo akakiiko ak'ekiramuzi nga nakalonda abakozi n'abalamuzi. And the parliament, because it will be independent, it will also function its rightful functions. Era parliament edaakolanga emirimu gyayo nga president tali kugyetobekamu. Ladies and gentlemen, and this is very important, we shall absolutely outlaw trials of civilians in military courts. Tujakomya okugezesa abantu mu kooti y'amagye. And we are going to transfer all the pending cases in the military court to civilian courts. Era tulidde atola emisango gyabwe abazira musango be baata mu kooti d'amagye tudize mu kooti ed'abantu ba buliido. We are going to unconditionally free all political prisoners on day one. Tulijja lekula abasibe boona boona ku lunaku olusooka lwe tunaatwala obuyinza. It does not matter their political persuasion. Ife tutufaayo oba agwa mu kibiina kya byabufuzi ki. We shall free all political prisoners. Tulidda kubalekula. We shall also strictly enforce individual accountability for torture and other human rights violations. Era buli muntu yatulugunya Munnayuganda tulidde amuvunaana bwa kisa kinoomu. We shall also be publishing annual transparency reports showing how the government has used public resources, and those are going to be accessible to all citizens. Era tulidde awanga alipoota ku ngeri ebitongole bya gavumenti gye bikozesaamu esente z'omuwi w'omusolo. That way we're going to combat corruption. Mu ngeri eyo tulidde agezaako okukomya bwenguzi n'obukenuzi n'obulyake. Because corruption and wasteful spending is where most of our money goes. Kubanga obukenuzi n'obulyake esente z'omuwi w'omusolo mu Uganda we zisinga okubulira. Now talking about wastage. Katwogere ku kukyonooni. The wastage of public resources. Ekyonooni ekiri mu Uganda ku ssente z'omuwi w'omusolo. I had promised myself not to talk about General Museveni in this campaign. Nali neesuubiza nti sidda kwogera ku Museveni mu kampeyini eno gye ndijjamu. But you cannot be solving a problem and you fail to talk about the problem. Aye tosobola kuba ng'oyenda atolawo kizibu bw'ateema kwogera ku kizibu. Ladies and gentlemen, Basebo ne bannyabo, General Museveni has attached to his office and residence more than 600 cars. Mwami Museveni akozesa emmotoka ezisoba olukaaga mu maka ge yenka. Not 6. Ti motoka mukaaga. Not 60. Ti motoka nkaaga. 600 vehicles. Emmotoka lukaaga. And these vehicles consume about 80 billion shillings of fuel every year. 80 billion. Emmotoka ezo Museveni d'akozesa olukaaga bitwala esente da Uganda bilioni 8 buli mwaka. Meanwhile, the whole country of Uganda has only 170 ambulances. Aye nga Uganda erina emmotoka dino ezirumusa abalwaire nga bali bubi mu malwaliro debetadde ambulansi 16 donka mu Uganda. We are going to scrap that wasteful spending. Ekyo tulijja kikomya bwe mutuwa obuyinza. He has 82
82 presidential advisors. alina abawi b'amagezi 82 82 presidential advisors. abamuwa amagezi bali 82. But I'm sure if you count out of those 82 presidential advisors, I don't know how many advised him. aye nga bw'olingiriramu abo be yalonda okubanga n'abamuwa amagezi bwekaimenya ino muyinza obulamu amuwa amagezi yeyagana nga kayiye n'abala amagezi. I really want to respect them, but abokamba vehicle. Nandyenze ino okubawa ekitiibwa, but let me leave them alone. He has 147 RDCs. alina ba RDC 187. He has 163 deputy RDCs. yaba ni ababamyuka 163. So he has RDCs, he has deputy RDCs, and he has assistant RDCs. alina ba RDC yaba ni ba deputy RDC yaba ni ba assistant deputy RDCs. And all of them, their duty is to spy on people and to be used as centers or agents of operation. omulimo gwabo bonabona betwogeire kubeka bantu bye basuze bye baliire ni bye bayizaaku. As soon as I swear in as president, we are going to abolish all RDCs. amangu ndironga nakamala okulayanga pulezidenti njatolawo ba RDC bonabona. The leaders that should govern you should be elected by you. You elect leaders at different levels, and those leaders should be enough to deal with you and to govern you, ladies and gentlemen. abakulembeze bemulonda n'abanasigaza obukumu n'obuyinza obubakulembera n'okuba tuusaku empeereza enungi mu maka gaimwe ne mu byalo byaimwe. Now to talk more about wastage of public resources. bwemba kwongera 59 waitresses at his home. muyinga abasiimula n'abamuyamba ku waka Sabasimula waitress. abamuweereza ka caayi ka soda omwenge n'ebifaananyi ebyo 59. He has 14 room attendants. alina abajja okwala obuliri 14. He has 80 gardeners. alina abalima n'abasaawa oluya 8. He has 129 drivers. alina baduleva 29. He has 50 cleaners. alina abasiiba 50. He has 35 cooks. alina abafumbi 35. You can go on and on and on. ayo ojja kweyongerayo obone nga ekyonooni kibitirivu. No wonder the man uses more than 2 billion shillings of your money every day. kyova obona akozesa obuwumbi 2 buli lunaku mu maka ge. I say every day you, the common person, spend 2 billion shillings looking after that old man. ndiko balimwe abannayuganda abawiwa omusolo nti mwami Museveni akozesa biliyoni 2 buli lunaku mu maka ge. That money, after we remove Museveni, is going to be working in your hospital. kasitamutola ku Museveni esente tojja kwira mu malwaliro. Now let me talk about our parliament. kandogere ku palamenti ya Uganda. I know right here we have so many comrades that are intending to be MPs. ndidintirano waliwo abantu kamala abali kwenda okwesimbawo kubaka bwa palamenti. Because this regime has made being a member of parliament the most profitable business. kubanga bafuula omulimu gw'okuba memba wa palamenti musavu ino buli muntu yeeransaku I ogwo. have some bad news for you, including you, Pastor. aye alina amawulire mabi eri ffe twena n'okusingira erala erinze pasita mwangu. That parliament is too big. ndi palamenti mba ino. We have 529 elected MPs. tulina bamemba ba palamenti 529 abalondebwa. You see, Uganda is one of the poorest countries in the world. aye mukidi nga Uganda n'emu ku nsi tebako batindavu ino mu nsi. But our MPs are one of the highest paid MPs in the world. aye ate ba MP ba Uganda n'abamu ku abo abasinga okusasulwa mu nsi yona yona. An MP in Uganda is paid higher than an MP in Germany. mukidi nga MP wa Uganda asasulwa esente enyingi okusinga MP mu Germany oba mu Bugirimani. Besides other allowances, our MP gets 35 million every month. ng'otwoyireku obugwiraku obwo bwe babasuuliraku ku musaala gwaibwe.
That means every MP earns more than 1 million every day. Ekyo kitegeeza nti buli MP gw'olonda asasulwa akakaire k'ensente buli lunaku. And yet some MPs ate nga MP abandi more than a month without stepping in parliament. bamala n'omwezi We have reduced parliament. I said we are going to reduce this parliament. Oli ku mukutu gwa Sama Uganda Media tu live ku Facebook. Every member of parliament, even of the 35 million every month, is given 200 million every 5 years to buy a car. Mukindi ng'otweyeko miliyoni 35 debasasula buli mwezi aye bamuwa emiliyoni 12 buli luvannyuma lwa myaka 5 agula emmotoka empya akakapyata. We are not going to give you that money. Esente tulijagibawa kubanga munoonya akalulu nga mulina n'emmotoka. We want to decommercialize our politics. Tulikwenda kutoola sente mu byobufuzi. When I am president, people will not be killing each other to become members of parliament because it will not be lucrative anymore. Abantu bajalekera okweyita olw'okuba bali kwenda ebifo by'obufuzi kubanga ebyobufuzi bidaba tubisikiriza olw'okubanga timube mu sente kamala. The only thing an MP is okay, not the only thing, but the most important thing an MP or a leader should get is the respect and honor. Ekintu kyonka oba kale ekikulu MP kyeyandibayira afuna n'ekitiibwa n'akanagansi. Kati mwe abalwanira ba MP mujja kuba mulwanirira kitiibwa kya honorable si ssente zaffe. Therefore, many of you are fighting to become members of parliament. You will start fighting for respect, not for money. Now, I want you to also remember that Uganda is sunk in debt. We have a national debt of more than 100 trillion. That money was borrowed in your name. Who is supposed to pay that money? You and your child and your grandchild and your child's child. The projection is that if we are to start paying that money now, the way we are paying it, we will have to spend more than 90 years paying that money. Now by June next year, we will be paying almost 10 trillion in debt every year. That is about 25% of the money we collect in our taxes. But I have a message of hope for you, ladies and gentlemen. In the new Uganda, we are going to restore financial discipline. We are going to stop the reckless borrowing. We are going to stop the wasteful expenditure of government money. We are not just going to dream about it. This is how we're going to do it. Number one, we are going to restrict public spending to only what is necessary. This has been done. Magufuli did it in Tanzania. This is being done. Traore is doing it. So we are going to do it in Uganda. We have so many useless ministers, ladies and gentlemen. In a new Uganda, we are going to have only 20 ministers. After reducing the number of MPs, we are going to reduce the number of ministers.
So the money that was being wasted on ministers and their lead cars and all the nonsense that goes with it is going to go back to the government coffers. Esente gibaleta ononderwa ku bamemba ba parliament abangi ne ba minister n'ebyo emmotoka edibalekera esente ezo tujadisigaza dile mu ndyanga ya government dile dikolere abantu ba wansi. The money that was spent on useless numbers of MPs is also going to be saved. Esente dikozesebwa ku babaka ba parliament abangi dona tujaba nga tudilokola. I've already told you that we are going to scrap RDCs and RCCs. Mbakobye tiba RDC bajako makweno government eyo ifetibabe. Now, about the loans, Bana ababanda we are going to renegotiate those loan agreements. tulijja kuiramu tutesagane n'abatuwola. We are going to renegotiate them to a payable term so that we can pay them quickly and we will pay them. Tulijja tesagana nabo mu ngeri esasulwa ate esasulwa mu bwangu era tulidde abasasula ekyo kyona kire. And for that money that they borrowed and stole, and those people that made deals to borrow these thieves, to lend these thieves money, we shall not pay it. Esente tebeewola okwekongawaza bongabo okwegaigalaza n'okugula ebyobugayiga mu nsi edindi ekyo kitulidde atisasula bene n'abaidde obisasula. I know that it's possible. Many of you are wondering. You're saying, but we signed the contracts. Abandi kuima mulikoba mutyayi gavumenti neyasayininga. I'm telling you this because I'm a lawyer. Bana ndi bakoba bino kubanga ndi munamateeka And I know how to go about it. era ndi byengeri gy'ebijjo kikolamu. In the coming days, I will break it down much for you. Mwona kwediida ndaabamenera memera engeri gye tusobola okikolamu. Now, I know this disturbs so many people. Ndidi kino kisumbula abantu bangi. Every minister with the lead cars and the convoy. Buli minisita alina emmotoka emuwerekera n'abamuwerekera emperekeza okise mugole. Everybody that is close to the regime is having convoys and cars. Buli abo abakolera abo abatunigiriza babawa emperekeze. We have unreasonable allowances for ministers and MPs. Mwidinga ba minisita babawa n'obugwiraku n'enongeza editaida era editagwana. That one ends in this regime. Ezo kirikoma mwaka guno okuva omwaka ogwo nifo tudde oba muyinza. Now the third point I want to make Ensonga ey'okusatu gye ngenda okola is about national unity and rebuilding of communities. n'obwegayisi n'okuzimba obwegayisi mu Uganda yona yona. We live in a country that is marred with historical injustices. Tutambulira mu Uganda eitwire obutali bwenkanya n'okunigirizibwa buli wojja buli mu ikoona y'otuuka. In order to solve that, we are going to heal those wounds Aye engeri y'okumalawo ekyo tujja kuwonya ebiwundu ebyo tuti. by compensating the victims of past wars and political violence. Tujja kubayirizaawo ebyabayirirwaku. We are going to end tribalism and nepotism. Tujjakomya okusosola mu mawanga n'obusosoze. We are going to stop imbalance in government jobs. N'okugaba emirimu okutali kwa bwenkanya nga bala ku sayidi ndala minzaani yeekubire. In our government, you're not going to find only people that look like each other. Mu gavumenti yaife tujja abamu n'abantu bafaanagana bonka. In our government, you're not going to find people that speak only the same language. Mu gavumenti yaife tujja abamu n'abantu boogera lulimi lulala lwonka lwalayibwe. In our military, all generals are not going to be coming from one tribe. Era mu gavumenti yaife abamagye baife tibaita nga bava mu kabira ndala. In the new Uganda, you will walk into you will find a Munyankole, you will find a Musoga, you will find a Muganda, you will find a Macholi, you will find every Ugandan. Getting a job is not going to depend on your second name or who seconds you. Okufuna omulimu mu gavumenti yaife abaanuupu tikijjasinziira ku liina lye baakugulika. Getting a job in government is going to depend on your qualifications and willingness to serve. Okufuna omulimu mu gavumenti ya nuupu kijjasinziira ku bisaanizo by'olina n'obwenzi bw'olina eri omulimu ogwo gw'oli kusaba. N'obuki? Obwenzi. Kale agambye obwenzi. ebyo mwagala. People power! Our power! We know that so many people have been hurt.
But I said it in my nomination speak, and I want to say that again. That in the new Uganda, we are not seeking to revenge. We are only seeking to start afresh. With love and equality. We are going to promote national unity, and we shall have festivals of reconciliation. I know so many of us have been tortured. Many of our brothers have been killed. Others are missing. We don't even know where they are. I know there's so much pain in you, my brothers and sisters. And some of you have come to me and said, Bobby, we cannot forgive these people. We have to revenge to them. But I tell you, my brothers and sisters, that we must dare to be different from them. Like Nelson Mandela did. When Nelson Mandela took over in South Africa, they established what they called a National Truth and Reconciliation Commission. This commission was meant to investigate the gross human rights violations and the atrocities that had been meted on the people. But they also gave a chance for those people to change. My brothers and sisters, I know your hearts. But let us agree that the punishment that we should give to our tormentors is to be better than them, so that they see this when they are living. Tukirize Katonda tukolere ebyamaanyi nga balaba. So that God can do wonders while they see. So He can prepare the table before our enemies. So that we can boast and brag while they see. So we can remind them that we promised them a new Uganda. And then we will forgive them. But for that to happen, it will need for them to reconsider in their hearts. Now, ladies and gentlemen, I will also say this to you. We will officially recognize all war-affected areas. Areas like Luwero, areas like Kacholi land, areas like West Nile, areas like Kasese and Rwenzori areas, and many other areas. The new government will start with recovery programs in that area so that they catch up with the rest of the country. Elijja kutandikira ku bitundu ebyo bisobola okugemagana n'ebitundu ebindi mu ntambuza y'emirimu n'enkulankulana. We shall respect cultural leadership. Tulijja teisira n'ekitiibwa mu by'obuwangwa. We shall not undermine cultural leaders. Titujja kutyoboola bakulembeze bano. This is because we are cultured people. Kubanga twakuzibwa mu buwangwa. We are going to make all the people of Uganda feel proud of their cultures. And even those cultures whose cultural leaderships have been squeezed, we shall free them.
Uganda will be free and people will be free to belong culturally. Uganda itakuira mu ebene ijembe lyayo ni mu byobuwangwa. Now coming to services. Bwe tuyira kumpeerezera abantu. I don't need to remind you, ladies and gentlemen, that Busoga, the healthcare system in Busoga, is sick itself. But this is not only limited to Busoga, the entire country. As we speak right now, 300 children die every day. Children under the age of 5 die every day because of a terrible healthcare system. Every day, 20 women die. 20 women die giving birth. Because either there is no power in the hospital, or there are no gloves for the doctor, or there is no doctor or medical attendant. Now this is how we're going to solve it. We are going to increase government spending in the health sector by 15%. Let me make this even more clear. Not increasing it by 15%, but 15%. 15% of the money that we collect in our taxes is going to go to our healthcare system. I'm not coming up with this. I'm not composing it right here. This was discussed so many years ago in Maputo and the resolution was passed. Uganda was represented. Kenya was represented. Rwanda was represented. And many other countries. Rwanda went and implemented that. Today, the hospitals in Rwanda are like hospitals in London. Kenya implemented that. Today, our political elite go to Kenya for better health care. But Uganda has been reduced to a cemetery. You will see on the news every government official who passes away, they either died in Europe or died in Nairobi. None of them goes to the hospitals of Uganda. When we improve the budget to our healthcare system, we are going to be able to stock our hospitals and health centers with medicine. We are going to be able to pay our health workers, including doctors. Now I know many of your health centers have no doctors. We intend to recruit doctors. We are going to recruit 16 times the doctors that we have. The current number of doctors today, we are going to triple it. No, we are going to recruit doctors 16 times. And I'm going to explain that. And then these other health workers, we are going to triple the recruitment. This is because there's so much pressure. All of you saw Nabanja. When a journalist came out and said that there is no medicine in the hospitals, the journalist was arrested.
omunamawulire bamugema. Then Nabanja went to that health center. Nabanja yajja mu idwaliro eryo. Nabanja reached there and the place is full of sick people. Yayaganda yabalwaire Kamala. You know what she said? Ayi mwidi kye yakoba. He says the doctors are so good, that's why we have so many sick people there. Yakoba mba abasawo balungi nnyo kyova obona abalwaire bangi nnyo mu irwaliro. I don't blame Nabanja because she's my sister. I know how her brain works. Nabanja tiddamu nenyeino mwani nazendi byobwongo bwe bukola. But we are here to give a solution. Aye ndi ano kubakobera ekintu kyakolera kizibu ekyo. Today, Uganda has one doctor attending to 25,000 people. Mu Uganda buli dokita mulala ayiganda abalwaire emitwalo 2.5. And yet the recommended ratio is one doctor to at least 1,000 people. Aye nga ate abakugu bakoba nti dokita yandibayira ayiganda banga abalwaire 10,000 dokita omulala. That's why I'm saying we're going to recruit 16 times the doctors that we have. Kyova obona ndi bakoba nti ifenga tutwaire obuyinza tuyita kubyamu emirundi 16. Our young people have gone to school. Abaana baife We abavubuka have young doctors. bajja basoma They tulina are badokita smart. Kamala They are bagezino good. They era are balungi patriotic. They era want to serve their bendeza country. era benda okuweereza iwanga lyaife. But it's a shame that you find a trained doctor riding a boda in Uganda. Aye kiswaza ino dokita okuba nga avuga boda mu Uganda. You will find trained doctors going to Dubai, going to Arab countries, going to beat Cheyo. Badokita abavubuka bangi abalironka mu Uganda bajja Dubai bakube ekyeyo bayingire mu biyumba That ends with this regime. ekyo kijakoma mu gavumenti ya Mwami Museveni. We shall ensure that we have a qualified doctor at every health center 3. Tujja kubona nga buli lwaliro lya Igombolola lirimu dokita omutendeke. And we are going to ensure that there's at least a functioning health center within 5 kilometers of every LC1. Era wajja kuba nga weirwaliro erikola mu LC1 wedyetooloire awo. That is possible, that we are going to do it. Ebyo byonna byonna bisobokera tujja bikola. All we want is your permission to do it, ladies and Imwe gentlemen. tuli basaba mutuwa olukusa tujje tubibakolere. Now about water. Amaadhi. Amaadhi. I'm aware Ndidi that bulungi. most people in Busoga don't have access to Clean water. healthy, clean drinking water. Mwidinga abantu bangi musoga bakama amaadhi mu bidiba n'ente n'embiddi. And yet Uganda is blessed. Aye ate nga Uganda yaweebwa This is omukisa. where the source of River Nile is. Wano naawali enina yakiira. Water purification plants are not very expensive. Ebidandaba oba ebirongoosa amaadhi tibya bbeeyi ino. Pipes and pumps are not expensive. Ni payipu egitambuza amaadhi tida bbeeyi ino. What we don't have is the political will of the government to do that. Aye abakulembeze tibenda kunywa maadhi mayondo. We are going to ensure that every Ugandan has access to water. Tulijja n'ebinga shu oba tujja kwekakasa nga buli Munnayuganda takanwa maadhi mu kidiba nante n'ambiddi ayanywa amaadhi amayondo. The government in a new Uganda will ensure that water reaches people and that water is going to be very cheap. Era amaadhi gano gajaba ga bbeeyi layisi ino mugyasasulanga bwakasente katono kati kagaleeta amaadhi gajja kuyika bbeeyi mu gavumenti yaife. For every jerrycan of 20 liters you will be paying 10 shillings. Buli kidomole kya lita 2 mwidda kwesasuliranga bwa nusu 10. Kankiire mu bana abasoga muwulire buli kidomole ky'amaadhi eky'ebita 2 mwidda kubanga musasula nusu 10. Ladies and gentlemen, that is possible. Kandi ebyo bisoboka. You want to see that? Mwenakibona Try the new NUP government. mulonde gavumenti ya NUP You ebato want to see that? esala ebbeeyi y'amaadhi. Come just with your support. Imwe mutuwe bwa buwagizi mujabonanga ebintu ebyo You tubikola. will see that in your lifetime. Mujabibonanga mukaali mu nsi eno ey'abalamu. Now let's go to education. N'ebyendegereza. Ladies and gentlemen, Ugandans are smart people. Basabo ni banyaba Abannayuganda bato bagezi ino. We are naturally talented. Tulina ebirabo Kamala. Everybody knows that. Buli muntu akiidi. But our education Aye ebyendegereza is one bye. of the most problematic education. N'ebimu ku birina ebizibu. We want to look at our education right from nursery. Twenda kulingirira ebyendegereza okutandikira irala ku iddaala erisooka erya nasale. I stand here to tell you that in a new Uganda, there's going to be 100% free nursery and primary education. Nnemerera wano bagobera
nti mu Uganda empyaka gajyabawo okusoma kwa kyera okuva ku nasale paka primary bweraku nga kwa bwerere. And it's not only going to be free, it is going to be quality education. Bana tiriiko bantu tulijabala bona bajje bawugulalire eyo. Ayo okusoma kule kweno kwekimemeta okwekipooli kwe tulijja okwagaana mu masomero aganoku mu gavumenti yaife eyanoku. In those schools, mu masomero ago there will be meals, waidabaayo there emmere, will be uniforms, waidabaayo there will uniform, be sanitary pads for girls. n'abaana abawala baidaba n'ebintu bye bakozesa bwe baba And beekontrolire. all these items are going to be provided by schools, by government, for free. Gavumenti yaife n'ejjo bitangayo ku bwereere. This is not going to be new. Bino tibijaba byako. Some of you are still young, Abasinga kuima muli bato. but those that are 40 and going upwards, you know Ab'emyaka 4 nala okujja wangulu. Mukindi bulungi. You know that once upon a time, government was giving free books and free pens and pencils to primary school children. Mwidinga gavumenti yadde yadagabanga ebitabo bya bwereere n'ikalamu. But because the government doesn't care for the citizens anymore, Ayo olw'okubanga gavumenti ekafaayo okubulamu bw'abantu ebyo I tebakabifaayo. want to promise you, my brothers, that you're going to get that. Ngenda abasuubiza nti mu gavumenti yaife okusoma kugyaba kwa kyere ate nga kwa kimemete. Now there are so many things that I talk about and people see as if I am dreaming. Waliwo byendogera kamaala abantu abandi balowooza bati ndi kuloota. But these things have been there in Uganda before. Ebintu bino byaliwo mu Uganda. We've ever had a functioning railway system. Twali kuniira eirwe ng'ekola. And the same has been discussed among East African countries. N'ensida ed'obuvanjuba bwa Africa digenda dikyogerako. Tanzania constructed theirs. Tanzania yazimba eyaibwe. Kenya constructed theirs. Ni Kenya bazimba ebyaibwe. Uganda, the money was eaten. Ebya Uganda sente abakungu badirya. In a new Uganda, we are going to launch a major modern railway project that is going to connect all the 4 regions of Uganda. Aye mu Uganda empyaka tujazimba leero empyaka ey'omulembe era ey'ekyasa kino egy'ogemaganya Uganda n'ensigire ebitwe Vuga video nawe. Africa. When I was in Mbarara a few days ago, Luzi bwe nali e Mbarara. I told them that it is impossible for somebody to be staying in Mbarara and they're working in Kampala. Nagakoba nti kisoboka omuntu oba ng'asula Mbarara ye n'akola Kampala. You can be sleeping in Jinja or in Mbale, but you work in Kampala and the other way around. Kisoboka oba ng'osula Idinda ye ng'okola Kampala. Era ng'osula Kampala ng'okola Idinda. You can have your products, your agricultural products, your business products, and you'll be trading using that railway line. Musobola oba n'eri obulimi byammwe oba n'ano oba duuma oba kiki ng'osobola obitambuza nga bitwala e Kampala oba nga bitwala e Kampala bayize Idinda. That has been there before. Byaliwo ku It was destroyed. aye byasaanyizibwawo. We are going to restore it. Tujja And you are kubiyizaawo going to see it. era mujja All you kubibona. have to do is go and Kyemulina vote for the okola National Unity Platform. mulonde NUP manvuuli buli w'oyagala. This country has ever had domestic airplanes flying from city to city, flying from Kampala to Mbale, from Kampala to Fort Portal, from Kampala to Arua, from Kampala to Soroti. Those airlines have been there. Eiwanga lino lyali libaire ku nneeno nyedaano nga libuuka dava e Fort Portal dajja e Kampala, dava e Idinda dajja e Fort Portal, dava e Fort Portal dajja e Gulu. Aye Gumama byalagala byonna byonna ebyo. The circumstances and the policies that exist today cannot even attract investors to do that business anymore. We're going to make it cheaper, we're going to make it affordable, and we're going to make it viable, and it will happen in the new Uganda. Enkola ya gavumenti eri kutesobola kugana bintu ebyo kukola oba kubaawo lirikola bukalamu. Ife bwe tunayita mu buyinza tulijja ataawo embeera ebigana n'ebisobozesa okukolera abana Uganda. Now, electricity. Amasannyalaze We are in Busoga, bana tuli Busoga. where electricity is born. Amasannyalaze yabagazaala. But very few homesteads have electricity. Aye batono ino okuyima abagoota. And even those that have it, it is expensive. N'abo abagoota bagootera ku buubwo. We are going to make sure
aye tujja kwekakasa that in the 5 years that you give us to lead this country, emyaka etaano gye munaatuwa bakulembera all major trading centers, buli trading center mu Uganda, all government schools, amasomero ga gavumenti gona all gona, health facilities across the country, amalwaliro ga gavumenti gona gona they are all going to be connected to the national grid. gajaba mu amasanyalaze. And connection to the national grid by domestic consumers is going to be free. Abantu mwena bawena yinchi twena abawansi tujja kozesa amasanyalaze tujja gotera ku bwerere. We are also going to scrap VAT on domestic users of electricity. Era tujja kola omusolo ku masanyalaze. We are going to reduce the cost of a unit of electricity by half. We are going to make it at least 500 shillings. Today a unit is 1,000 shillings. Olwaleero buli uniti y'amasanyalaze egula ennusu 1000. We want to cut it by half. Aye n'okuba munagironda erijja agasalamu. And that is achievable, ladies and gentlemen. Era ekyo kisobokera irala bassebo ne bannyabo. I know the time is rushing. Bana mwidinga obwire I need buli very quickly take you through the employment plan. Kambakobere ku engeri gye tujja otondawo emirimu. Majority of our young people are unemployed. Abavubuka abasinga bazira mirimo. Majority of the youth Abavubuka abasinga are not in school. tibali mu They're masomero not in employment. era bazira mirimo. Many of them are unemployed Abasinga bazira mirimo and they are unemployable. ate tibaweekana mirimo. We are going to deal with that right from school. Ekyo tulijja kigemaku nga tutandikira na mu masomero Ensure that our education okubona ng'ensomesa yaife does not only train job seekers. tesomesa banoonya mirimo. It's not only for academics. Tikijja kufuula bantu bakugu mu byakusoma. We have the 4 A's. Aye tulina that we propose. ina That is academics, tulina ebyokusoma, that is agriculture, ebyobulimi, that is athletics, ebyemizaano and arts. n'ebyokuyiiya. Even as we take our children through school, Ni bwe tutwala abaana ku masomero we are not only going to be training lawyers and engineers. titwenda afuna balooya na bainginiya We are going bomba. to be training professional agriculturalists and Tulikwenda farmers. n'okutendeka abalimi, We are going to be training athletes. tulikwenda n'otendeka We are ab'emizaano, going to be training artists. era tulikwenda oteekateeka And n'ab'embi otherwise, n'abayiiya. all other artists are not. We are not going to be having few reasonable, thoughtful artists. Titwenda abaana ba Bobi Wine Deliberate. batono, titutya abaana ba Bobi To Wine train batono, as many Dennis Onyangos in school. aye tujja atendeka ba Dennis Onyango Kamala, Train as many Bobby Wine in school. ne ba Bobi Wine Kamala bavaayo, Train as many Mwanga Chivumbis and Senyonyis in school. ne Bulasanyo We Nyingi can ba Mwanga Kivumbi achieve that, Kamala. ladies and gentlemen. Ebyo byonna byonna tujja kubibona mu gavumenti ya We are going NDP. to create employment opportunities Tutondewo emirimu eri ababazira mirimo. because we know that more than 100,000 young people get on planes and go to Arab world every year. Abavubuka Kamala banina ennoni bajja mu nsi b'e Bulaaya okunoonya emirimu. You know that these people go through hell while there. Bye babitamu eyo nga bagira e Bulaaya geyo enambereere. In a country that gives employment opportunities to its citizens, Aye mu nsi egaba omukisa ogw'emirimu eri abantu baayo, young people will not have abavubuka balidaba nga tebakayiramu enslave themselves. kujja mu buusibe oba mu bwaŋŋanguse. As I conclude, ladies and gentlemen, Ng'amaliriza bassebo ne bannyabo, I have to talk about the situation in schools. nenda kwogera ku mbeera eri mu masomero. We are going to establish a national feeding program in schools. Tulijja ataawo enkola ey'okuliisa abaana mu masomero eggwanga lyona lyona. This is what's going to change our education. It's going to revolutionize it. Kino ne kijja otuusa ensoma y'abaana baife mu masomero. Today, children study on empty stomachs. Olwaleero abaana basoma ng'endala eri baluma. Parents Aye and abazadde teachers had an association called PTA. We want to revive it. abazadde n'abasomesa baalina association nga bagyeta association ey'abazadde n'abasomesa. Now working with Egyagenda buyaka working with parents and teachers, nga tulikolagana n'abasomesa n'abazadde. we are going to ensure that children, school-going children, eat at least one healthy meal every day. Twenda abona nga buli baana abajja ku isomero balya ekibu eky'emisana oba eky'eigulo
ekyegasa oba ekigusa. If this is a government program, Bwebanga government and there's program, that ready market in schools, tuyita kubona and there's that ready market in schools for those agricultural products, tuyita kubona nga ebyobulimi birina n'akatale mu masomero ago, then it's going to boost agriculture. mubone ng'abantu beetanira okulima kubanga bali akatale eyebe bizinensi. Our farmers are going to benefit, Abalimi bafunemu, our children are going to benefit, abaana the bafunemu, economy will boost, n'ebyenfuna the bifunemu, education for our children will be the best. n'ensoma y'abaana Everybody will baffe be a winner. eba ennungi n'obuli muntu abe muwanguzi. I could go on and on and on about our manifesto, Nsobola okweyongerayo neeyongerayo mu manifesto yaife. recognizing the time is fast running. Aye olw'okubanga obwire I bugoloye, will promise you that we are going to end land grabbing. nenda kubasuubiza nti tujakomya ekiiba itaka. And all of you whose land has been grabbed, you only need to know the location of your land. The rest, tusinkane mu Uganda empya ettaka lirikuddire. Imwe bwe bayirako itaka, tegera bwe itaka lyoweliri lye bayiba, ebinaku mwida kubibona mu Uganda empyaka. We are going to also give power to local governments. Tulijja kuwa obuyinza gavumenti n'ebitundu. We shall embark on a devolution process. Tuyita kubona nga tuyiza buyaka We gavumenti want ebitundu. all these regions to be re-empowered. Tuli kwenda ebitetezo eby'ebyanga eby'endawulo mu local government bizibwe obuyinza. We actually have a plan to empower all these regions Tulina n'enteekateeka ey'okuwiriza so that we have regional capitals wabeewo kapito in functioning countries like Tanzania. mu nsi ebikola nga You have Tanzania. administrative capitals and business capitals. Baba n'ebibuga ebikulu, baba n'ebibuga ebindi eby'endawulo mu bifo eby'endawulo. Why do we have Kampala as the only capital city of Uganda? Lwaki tulina Kampala nga capital city ya Uganda If we had a functional government by now, there would be an industrial capital in Uganda, and it would most probably be. era ekibuga ekyo kyandibaire kyayidinga. So I want to promise you, ladies and gentlemen, Nedda abasuubiza basebo ne that banyamu. all business and all development is not going to concentrate in Kampala. Ti bizinesi ziddaako Kampala. We shall have regional capitals, and those capitals are going to boost our development. Aye tuliddaaba ne kapiteedo mu bitundu eby'endawulo, biketezo eby'endawulo mu We are Uganda. going to empower the diaspora, Tujja kuyisaamu diaspora amaanyi. because we know the diaspora brings a lot of money to Uganda, more than $2 billion every year. Kubanga bidi diaspora ereeta sente kamaala mu Uganda. We want to empower the diaspora. Twenda kukuba amaanyi aba diaspora. When you move to London or America, you're going to find a very powerful community of Nigerians. Bw'ojja e London oba mu Amerika oyagana Abanigeria nga b'amaanyi, A powerful community of Chinese. oba Abachina nga b'amaanyi. You can get them the world, and their presence must be felt. Abanyuganda bamanyi buli wantu mu nsi eno era obayimbe okuwulirwa. The diaspora will also have a stake in their country. Era baba n'omunaku nsi bwe The yabaka. matter of Uganda, Bayitaba abalowoozi mulawo y'ensi they yaibwe. will have a vote. They will be able to vote for their leaders, even from the diaspora. Era bayitaba nga basobola okulonda nga bali mu diaspora ku nsonga edifa mu nsi yaibwe. We shall safeguard natural resources and restore the environment. Era tulina akuuma ebyobugagga byaife. We are going to have a technology-driven economy. Era ikonomi oba ebyenfuna byaife We are going to have- byakambuzibwa tekinologiya. We are going to have a young Uganda, a new Uganda. Tuliddaaba ne Uganda empyaka ey'abato. Now, kanjogereko ne mu Luganda. Baganda bange, bino byonna bye mbagamba tubibasuubiza. Naye mmwe muyina ekisumuluzo ekitutuusa ku bintu bino. Bino byonna nsobola bibabuulira. Era tusobola bikola. Ne tusobola bikola nga tufunye obuyinza. Abantu b'e Busoga muyina obusobozi obwo, muyina population ey'amaanyi. Ate babatya kubanga temuli bakusinika maino. Kyemwagala mubeera mukyagala era bwe musalawo musobola kituukako. Katuuse kye muli basabo ne bannyabo, tubalage kiki kye mulwanira, tubalage singa tuwangula ki kye tusobola okufuna. Olwedde tubalaze, thank you, tubalaze kye musobola okufuna singa tuwangula. Ate era mulabye kye mufiirwa singa tetuwangula.
singa tetuwangula kitegeeza emyaka emirala 5 nga muli mu mbeera eno. Kitegeeza emyaka emirala 5 ng'enjira biri bityo. Kitegeeza emyaka emirala 5 ng'ennyanja si zammwe. Kitegeeza emyaka emirala 5 ng'ebikajjo mwe mubirima naye nga temubiinako buyinza. Kitegeeza emyaka emirala 5 nga muli basireevu ku ttaka lyammwe. Baganda bange tulina emyezi 3. Tulina emyezi 3. Bano abasajja baafubaana Katonda n'azannyawo paasi ne banominate nga kati ndi ku ballot paper. Naye kyekola ku ballot paper tekimala. Okumala ebbanga ddene bakitutaddemu nti akalulu tekasobola kukyusa nsi. Naye abantu bennyini abakugamba nti akalulu tekasobola kukyusa ggwanga ate batya akalulu. Olowooza lwaki batya akalulu? Olowooza lwaki tebaagala nkugambe bino byendi mu kugamba olwaleero? Kuba omanyi nawe ojja genda bigambo omulala, n'omulala bigambo omulala, n'omulala bigambo omulala. Njagala babuuza ekibuuzo. Omusajja ali mu kutya ng'amaze mu bufuzi emyaka 40 ng'emyaka gye giri more than 80, mulowooza ayina ki kyayinza okukyusa ku ggwanga? Njagala babuuze singa musituka mwenna nga bwe muli wano olwaleero, n'ab'ebuwenge ne basituka, n'ab'ebugiri ne basituka, n'ab'ekamuli ne basituka, n'ab'ebudondo ne basituka, awo nno tukyali Busoga wokka. Awo tukyaliwa. Naye njagala okubagamba abaana b'e Busoga nti eggwanga lyonna lirowooza nga ffe. Buli wamu ntuuseewo. Baafuba nnyo okukozesa abantu, nga bakozesa abantu aboogera olulimi ng'olwange nga bava ewaffe. Ogezaako babuzaabuza nti Bobi Wine nedda byabagamba si bituufu. Kuliriza, nina essanyu mbategeeza nti e Buganda gye nva kirikiriya. Nina essanyu mbategeeza nti e Buganda abato n'abakulu, abanene n'abatono, abawanvu n'abampi bakoonamu dda sitampu. Naye tekimala ndi wano e Busoga kuba manyi abaana b'e Busoga ebituluma bye bimu okwanana n'ebitundu by'eggwanga byonna ebirala. Njagala muteekinga revolution eno mu mikono gyammwe. Bino ebintu musobola okubikola baganda bange. Basaba tubikole, basaba tutukuse eggwanga lyaffe. Ebisingako ngenda bibagamba mweno campaign trail. Njagala okubasaba ku mulundi guno tugenda kukozesa buli kiseera, buli mukisa gwe tulina okubabuulira tewali kya bugagga nga bwongo bwammwe baganda bange. Omala kununula bwongo bw'abantu n'onunula emibiri gyabwe. Nsaba mukkirize buli omu abeere agent, making sure buli lunaku wakiri okonvinsingayo abantu 2, in fact konvinsinga 5, in fact konvinsinga 10. Netandikira mu b'omu nnyumba yo bamanye nti tetuli wamu, tuli mu risk. Naye kino kyetukola kigenda kukyusa ensi yaffe forever. Kuno kubonabona kukoma ku mulembe gwaffe temugenda kuddamu kubiraba forever. Okusalawo kumuli mu mikono gyaffe. Nsaba mutwale okusalawo okwo. Nsaba mubeere serious, mubeere disciplined, mubeere bampisa. Bw'otuuka ku muntu mutuuze bulungi, munnyonnyole amanye ki kye tulwanirira. Tubeere ffenna nga tulowooza ekintu kyekimu. Banange tugenda kukyusa ensi eno. Tugenda kunyumirwa Uganda, mugenda kunyumirwa Busoga, mugenda kunyumirwa bwammwe. Kuba ebikajjo bijja kuba bammwe ne Busoga egenda kubeera lwakisirekerawo. Bana mwebale eno mwebalire erala. Kirunda abafere entabi, abatambuze bukalamu, mubeere balamu, mutambuze mesege eno, tuwangule, tukyuse obulamu bwammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala, Mukama abafere. Full of selector, olutalo nga luwedde. Katubyeyimbire olutalo nga luwedde. Olutalo nga luwedde. Tuliyambala, masa masa.
People power. Power. NUP. Everywhere. Kunga usoga kunga. Kunga usoga kunga. Kunga usoga kunga. Okay, Buterevu omukutu gwa Sama kwochaliko tovaako nkyabatwala njagala kubebaza abakukyuzinze anemugubeerako yo ndi bulungi yo yadde netiwaka ebadde yakandanda ebadde yakantanta ebadde yakambamba naye mbebaza abaganda bange basabo ne banyabo abatokerwa yadde netiwaka ebadde nzibu nnyo naye njagala kubebaza okubeerako yiri mubaddeko temuvuddeeko njagala kubebaza. Thank you so much. Mwebale nnyo kubeera ku mukutu gwa Sama Uganda ayenze Sama Uganda. Baganda bange abasebo ne banyabo abaana b'Idinda abaana b'e Kamuli abaana b'e Buwenge ndi boss neda saka kula bisao saka kuwanza okay Buterevu